Abebutambala gye muli mukurike Christmas banange. Njagala okubuulira gwe muganda wange ampuliriza ennamusa etuuse ku nnyooge. Janet Museveni, maama Janet Kataha Museveni amaze n'avaamu ekigambo oba ebigambo ebirala ebitali bya luzungu, ebitali bya lunyankole, oba oliawo n'olulimi olulala lwe siyagala kwogerako. Naye bagamba nti muganda wange bw'olumira ku ly'ogenda okukoza ajjajjange ekiri mu lubuto kiri bulala. Kaakati embeera etabuse okuwangaala kuno kukulabisa ebintu muganda wange. Paul Job Kafeero yagamba nti okuwangaala kuno kukulabisa ebintu, naye tutuuse okulaba ku bintu bitutalabangako. Janet Museveni muganda wange avuddeyo n'ayogera Oluganda kasookedde nga lubanga lwa mmiri myaka 40 teri yali amudde ng'avaamu ekigambo ky'Oluganda. Naye ebyo byonna birina akabonero muganda wange ke bitulaga, era kansooke nkuwa ebigambo bye mpola mpola obiwulire, era Oluganda nga alumanyi bulungi, dwalumanyi. Naye bannange Bobi Wine ng'olese. Abebutambala gye muli mukurike Christmas banange. Ate tubaagaliza omwaka ogwa 2026 ogw'eddembe. Ate tumanyi nti kituufu chairman nga bw'ayogedde NRM mujja kugiwa vote 70%. Mujja kutuwa 70%, 60 eri wansiko. Nze nsaba 70% at least mujja kuzituwa. Abebutambala mujja kuzituwa. Mwebale. Njagala mujjukirenga nti enamba zino ze mulaba wano nga bwe muze ku rwale ya NRM tezibeera za rwale yokka. Olunaku olwa 15th January, ennaku 15 eza January, mugende mwenna temulekayo muntu yenna, mugende mutuwa kalulu, mujja kukatuwa. Mwebale. Kaakati ekirala Akakodyo ka Robert Kyagulanyi Ssentamu okutalaaga Western Uganda mu Ankole yonna oba Ankole region ne Babi Kyagulanyi, nga Babi Kyagulanyi ayogera Olunyankole nga asaba akalulu. Janet Museveni tekamulese waggulu. Anti bagamba okokopa si kubi naye okoppye otya, kubanga Babi Kyagulanyi mwana nzaalwa yeeri, ate Janet Museveni si nzaalwa yeene. Ekyenjawulo ekiriwo titubadde tetumuwulirako ng'ayogera Oluganda oba olulimi olulala lwonna. Nawuliddeko nti Amelia Kyambadde nti bamugobye ku kulaale Museveni zaakubye empigi. Anti munnange saagala nnyo kubiyingiramu, naye nga nago weegali tusayidi emu, abalala banaagabawa. Naye nze nange nina amaka gange munnange. Tosekerera. Situjja kuseka. Aye kwegamba ganda wange basaba kalulu kaabwe bongere ku protecting against. Naye muganda wange abantu okuddamu kubadde kwa muswaba. Muganda wange kati omukyalo oyo Janet Museveni mulabire mu kiti eky'abantu kwegamba abaali badde ab'ekitiibwa oba ab'ekitiibwa, kwegamba abantu baali badde bamulabanga maama w'eggwanga ayogedde, era bonna baali badde bakuba emizira. Naye munnange eyo si ensonga endeese olunaku olwaliro, kubanga kino nali nakyogerako dda. Tiwaliwo abantu wano nga tetubawulirangako nga boogedde olulimi olulala lwonna, okuleka Olunyankole n'Oluzungu.
oba oliawo n'olulimi olulala bifutakola ki tebawulirako kale nga boogera naye nga ekyo si kyekyandeese omuntu omulala ng'ojjeko Janet Museveni kubanga abantu aba babiri eva Janet Museveni mba mwali n'omugenzi Erito Mwine kati n'abalala jjukira Muhoozi yasuubiza okuyigiriza Edi Mutwe Oluganda Olunyankole yamusuubiza okumuyigiriza Olunyankole era nga muganda wange bwe twogerera essaawa eno amasannyalaze galeetedde bannaffe okutulaga nti basobola okwogera ku nnimi endala Janet Museveni asobola okwogera Oluganda naye ebbanga lyonna lyamaze nze nzijjukirako olunaku lumu maama wange mu bibiina bino bye babeeramu eby'abakyala Janet Museveni yali ayogerako gye bali naye nga bavuunulira muvuunulire tayogera Luganda ayogera Luzungu ne bavuunula naye muganda wange sooka gwe tukyeyongerayo mu mboozi yaffe naye aba maintenance palace bano balina solar systems zonna era nga balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna balina water pumps bwe obeereyo mu kyalo oba oli mulimi oba wasima oluzi tewali masanyalaze osobola okwesa water pump eya solar no pumping amazzi ne gajja mu binaabiro ate ne water heaters bazirina osobola okuzimba ekinaabiro eyo mu kyalo nga teri masanyalaze ne water heaters bazirina nga zikozesa solar sokunaba kutuza otwokya sembeza ekibuga mu kyalo ebintu byakyuka mujja kudda mu kibuga mulowooze nti abo mukyala babugumyako mazzi wali simaku bambi aba maintenance palace babimaliriza dda CCTV cameras bazirina balina security lights obudde kasabu zibanga zeteekako kasabu kyanga zejjako zikozesa solar kitegeeza mu kyalo byonna bisoboka kakati ate era balina ttiimu ez'abakugesa olukuyambako ku binstallinga biba maintenance palace Hillside Apartments bano basangibwa jjanyi wali ku kyaki Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda oba ekitende oba ekajjansi ng'obuuza ejjanyi ku kyaki bajja kutwalawo awe wali Hillside Apartments transport wabwereeri naddala ng'ova ku airport ate nga bano balina buli kimu ekiri tewetaaga kweteeka kintu kyonna ziri fully furnished abalina compound nene nnyo esigiruko ekyeza enkoko weeziri ne tent weeziri awo wopangisiza bukasi wootuula nti oli omwo awo osobola otulako wabweru ne mu vibingamukko ne ba neighbor ate nga bapangisa banno abafunye apartments endala si ba neighbor okuva eri wabweru kubanga waliwo ekikomera ekifo kiri safe kakati munnange eyo tuvuddeyo tuve kweyo naye tudde ku mboozi yaffe omusawo waali dokita tofa birwadde era nga ennamba y'essimu esembya 1015 mugera mu gyesonyiye okugiweerezako message kubanga ku WhatsApp teriiko mukozese eno esembyayo 73 awo tujja kubambawa ennamba y'omusawo muleme kufa birwadde kakati munnange tubadde tuli ku Janet Museveni nti Kyagulanyi kyatakoze Kyagulanyi atinkudde ekintu bw'ati najjamu Janet Museveni ebigambo by'Oluganda sikirabangako emyaka 40 kubanga Janet Museveni agenda okujja mu buyinza nga naffe tutandika butandisi kusoma tetundagenda na mu P1 okitegeera ngera naffe tuyimba bayi mu Kevin naye siwuliranko Janet Museveni yadde mu kiseera ekyo abantu baali baagala nnyo NRM avuddemu ebigambo by'Oluganda ate nga alumanyi bulungi nnyo naye ekyo kibi temujja kumala kutuuka ku kisenge mutandika tuyita bannammwe nti bannange mwebale bannange tubagali Mukama Katonda kakati agenda kuddamu okay naye kwegamba kino kikulaga ki gwe muganda wange ampuliriza oba ndaba kikulaga nti Janet Museveni bamaze okukitegeera nti bali ku kisenge ebyaddala kubanga n'abantu basombe bwabudde naye nja kukuwa mu butambi obuddako mu mboozi zange eziddako nga nkulaga engeri gye basombamu abantu n'abantu engeri gye babeegaana nga babamye essente ebintu kitabuse Kyagulanyi ekisooka agasse bannayuganda yabakwasa flag n'akomyawo omutima
ogwagala ensi yaabwe ekyo abagwira kyali kyabalema kubanga tekibakwatako nnyo bo baagala mubenga mwawukala temukwatagana buli omu yeerowoozaako yekka be bakutteyo abatonotono ne babawayo obusente ne bajja ne batandika okubeera nga babadyekadyeka babbalamu bakasolo n'abalala okitegeera naye kati Robert Kyagulanyi Ssentamu azizza emitima gy'abantu okwagala ensi yaabwe akutte Uganda n'agigatta yonna n'aleeta n'omuntu okwogera olulimi oluzaaliranwa atalwogeranga nako n'alufubutuka n'alwogera ebigambo n'abyogera Mukama Katonda ntidde amaanyi ga Kyagulanyi gayise mu Janet Museveni amasannyalaze gayise mu Janet olwo Kyagulanyi mulabe edduka muganda wange mulabe edduka naye okay tukyeyongera okulaba nti bagamba nti okuwangaala kuno kukola ki kukulabisa ebintu naye Kyagulanyi olyokanga n'ojja kubanga bannayuganda mu butuufu omutima gwali gwabavaamu bakyawa ensi yaabwe naye bannayuganda kati baagala nnyo ensi yaabwe bendera batandise okulaba ku ŋŋaali ne bazibwa ekitiibwa ne bazitegeera eno ŋŋaali ku mulembe guno we tubirabidde ku gwa Kyagulanyi ku mulembe omwagulanyi kwe tubirabidde kakati munnange General Museveni tukiraba kubandaba maama Janet mugumu ku General Museveni awo otegeera butegeezi nti ani alambika ani yita wano koloti olwo butambi nyabbo kulaga Museveni nga ali ku birala amayina okukumba wateteetagisa byonna tujja kubiraba abamu bagamba yayiika naye nja sikiinaako mukakafu nti yayiika naye ebikolwa anti batugaa nti tulirabira ku bikolwa byabwe kati ebikolwa bye bijja tulaba kwali taliiko bye bijja okukola ki okutulaga amaye omuntu bw'akaddi obubonero bungi by the way bulaga nti omuntu kati akaddi kasi atandika okwogera amazima bingi nnyo byenja okukoletera mu mboozi eyo lumu Mukama Katonda ampe amaanyi nzije njikuŋŋaanye mpola mpola tulabe General Museveni ono n'ebirala bingi Mukama Katonda akuume Kyagulanyi olyokanga n'ojja for God and my country bendera nti banaatera okugiwera okukosa n'ebirala byonna babiwere ebikolagana eggwanga abo bali evil naye muganda wange abantu be bantu people power ye people power njagala otye ensi Janet Museveni avuddemu ebigambo by'Oluganda kasokere lubanga lwa mmindi bannange weraba